teri kisinzibwa mutuufu okujjako oyo Allah omu. Huwa arrahmanu rrahim. Allah ye musaasizi ow'ekisa ekingi, ye musaasizi ow'ekisa ekyeyawulidde. Qalati Quraishu, Abaquraishi bagamba nti bwe kibanga kituufu nga Muhammad bwagamba nti omulezi ali atya, ali omu, atuleetera obubonero obulaga nti gyali omulezi oyo omu. فأنزل الله تعالى قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض. Allah kwe kutandika okuleeta obubonero obulaga nti gyali mu bwo. Inna fi khalqi samawati wal ardi, mu kutondebwa kw'amagulu omusanvu kulaga nti Allah gyali. Mu bulala ikhtilaafi layli wan nahar, okukyukakyuka kw'emisana naki, eyo sisitimu tesobola kubaawo okujjako nga waliwo yagikola ki, giteekawo Allah. Walfuluki allati tajri fi lbahri, n'ebibaawo amazzi okutambulira ku nnyanja ku mazzi. واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. bigasa abantu mulimu emanafi'u mayitirivu, abantu basaabazibwa amaato Allah tabaraka wa ta'ala n'abeera nga bawaamu emigaso. wama anzala Allahu minas samaa, okutonya kw'enkuba eva waggulu, kabonero akalaga nti waliwo agitonnyesa Allah. fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha, ne okumeza kw'enkuba ng'emeza omuddo, ensi neddamu obulamu nga ekituufu kiri nti ensi ebadde efudde. ahya Allahu al-ardha ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbatin, n'okubeera nga Allah yasaasaanye ma yadubbu kullu ma yadubbu ala al-ard, byonna ebitambulira kuki, ku nsi. wa tasrifi riyahi, n'okukyusakyusa kwaki, kw'empewo. afa subhanallah tasrifi riyahi, owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala arsala riyaha lawaqih kama qala Allahu ta'ala. Allah asindika empewo eyo gy'olaba egenda ekuŋŋaanya ebire nga yo yennyini yerina ekiriisa ekigenda okufatalayizinga ebimera. Empewo era bw'otunuulira ebimera ebyo Allah tabaraka wa ta'ala waliwo byakola nga tebiriimu dhakaru wal untha, naye nga Allah tabaraka wa ta'ala asindika mpewo nga lawaqih, yegenda ewakisa ebimera ebyo. Subhanallah, Allah ayisiriza mu mazzi empewo eno bwekuŋŋaana amazzi, empewo neteekamu ekyo ekiriisa ekiwakisa ebyo byetufuna. Era Allah tabaraka wa ta'ala yawula empewo naga nti empewo waliwo eriwo lawaqih, eyina efatalizing ebimera ebyo, ne rihul aqim, n'empewo nga ŋŋumba. Allahu akbar. Empewo nga ŋŋumba, ng'empewo endala ate ewakisa. Sayansi Allah tabaraka wa ta'ala yatuwaffa basiraamu fikka. Kati ebimera weebiri nga kasooli ng'oyo nga Allah tabaraka wa ta'ala ayisiriza kuki. Waliwo abamu ku bayivu abaga nti kasooli oluyange, waliwo oluyange olubeerawo olwaggulu n'obuviiri bwa kasooli. Allah ayisiriza mu mpewo eyo, bw'emala okukafuna nebeera ng'ekoona ku luviiri lwa kasooli ne bisobola okubeera nga byewakisa bwe bityo. Wallahu ta'ala alamu. Ye Allah ekifuula sarihi mu Qur'ani, wa arsalna riyaha, Allah atuma empewo lawaqih, empewo ewakisa ebimera ebyenjawulo. Sayansi Allah tabaraka wa ta'ala yagissa mu Qur'an. Kati wano aga nti wa tasrifi riyah, okukyukakyuka kw'empewo. Wasahabi almusakhari, asahabi ategeezaamu ebire. Sakharaha Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah agenda abigonza bikole bye biteekeddwa okukola. Baina samaa'i wal ardi, wakati w'eggulu n'ensi. Twalaba omulundi ogwayita nti ebire biri waggulu wakati w'eggulu n'ensi bibeerawo mu bbanga, era omu bw'aba atambulira mu nnyonyi abiraba nga biri wansi we. Qala Allahu ta'ala la ayatin liqawmin ya'qilun, la ayatin liqawmin ya'qilun.
kabonero kankunala kalaga nti Allah gyali ebyo byonna bituugiddeko. Subhanallah, abakaafu yaawo talinawo kyalabawo, talina kyalabawo. Era ebyo bintu bitambula. Kati Allah atuletedde ekiro, yalowooza nti weetaddeko naye ng'ekitaala kino kyokka ekimulisa ekyo oba ettaala, teri yalina magezi kugamba nti ettaala ezo zeeteekawo zokka era zeeteekako zokka. Era bw'obyogerera wali abategeera bagamba onaika aliko ekikyamu, n'otugamba nti ettaala zino zeeteekawo zokka. Kati kyusa obwongo obuteeke ku njuba Allah gy'aleeta emisana, buteeke ku mwezi Allah gw'aleeta, buteeke ku kiro Allah kyaleeta. La ayatin liqawmi yaqiluun, kabonero eri buli yenna alina amagezi okutegeera nti tebyetambuza byokka. Waliwo omulezi Allah yatambuza sisitimu eyo, atwagala tutambulire ku ebyo byayagala, anaagaana Allah ajja kumwokya. Sallallahu taasa omuliro. Qala Allahu ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min duni Allahi andada. Allah aganti mu bantu waliwo abafuula ebitali Allah ne babifuula andada. Anniddu almathil, anniddu alkufu. Niddu kitegeeza mathil, ebifaanana. Abantu bafuula ebitali Allah min dunillah, ebitali Allah andada, nga babiteeka mu kifo kyani kya Allah. Tuganti al niddu Allahu la nidda lah, Allah talina kimufaanana, ay la kufu lahu. Kyobola mu suratu al-Ikhlas Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa tuqra wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bwekityo bwekisomebwa mu qira'izm lam yakul lahu kufuwan ahad. Ne mu hadithi kyajja nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba nti yasubbuni ibnu adam, anvuma omwana Adamu, wama yanbaghi lahu an yasubbani, tekimugwanidde kunvuma, amma sabbuhu iyah, okwanvuma qawluhu anna li walad, ye muntu okugamba nti nze Allah nzaala, nina omwana. Wa ana Allah, nze bampitaani Allah. Al ahad, omu. As-samad, yesigamirwako Allah. Yusmadu alayhi kulla al umur, ensonga zonna tuzikuŋŋaanira wa Allah. Lam alid, sizaala Allah. Walam ulad, tebanzaala. Walam yakun li kufuan ahad, sinayo kikola kinfaanana. Kati anniddu almathil, bwetuga nti la nidda lahu ay la mathila lahu, talina kimufaanana Allah, la mathila lahu. Kati wano wa minan nasi, abawali baga nti ekigambo minan nasi Qur'ani yonna buli wekyajja nga kyajja kuvumirira. Allah buli yatandikanga nti wa minan nasi, Qur'ani yonna kyajjanga kuvumirira, okujjako mu kifo kimu mu Baqara Allah yagamba nti wa minan nasi man yashri nafsahu bitighaa mardati llah, waliwo mu bantu abawaayo emitima gyabwe ne bagitunda, batunda emyoyo gyabwe olw'okwagala okusiimisaani Allah tabaraka wa ta'ala. Naye Qur'ani yonna Allah buli yagamba nti wa minan nasi, yali avumirira. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimuminin. Wa minan nasi, kati nawani era yakireta. Wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andada, mu bantu waliwo abateekawo ebitali Allah ne babifuula bakatonda. Waliwo ebintu bibateekawo nga si Allah ne babifuula ne babiteeka mu bifo bya Katonda nga balaba bifaanana Katonda. Yuhibbunahum, nga babiwalaavu, babyagala, ka hubbillah, nga bwe baali agaddani Allah tabaraka wa ta'ala. Fa subhanallah, abakkiriza abalongoofu balina kukulembezaani.
buli womanya nti olina obukkiriza olina kukulembeza Allah mulaavu. Kyajja mu hadith nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba nti la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wannasi ajma'in. La yu'minu ahadukum, tasobola kubeera nga yakkiriza Allah okutuusa nga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ye mwagalwa gyali okusinga ye n'abaana be n'abantu bonna. Mu hadithi endala nabbi sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti thalathun ebintu bimeka man kunna fi, singa Allah akusaasira nebibeera mu mutima gwo, wajada halawata al-iman, oba omaze okufuna obuwoomerevu bw'obuki. Ekisookera ddala an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, okubanga Allah n'omubaka we ng'owulira baagalwa nnyo gy'oli okusinga ebintu ebisigadde byonna. Yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, okubanga Allah n'omubaka we owulira baagalwa gy'oli okusinga ebitonde ebisigadde. Oba omaze okufuna obuwoomerevu bw'obukkiriza, abantu bangi ng'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala otuufu tebamwagala, era bw'aba amwagala mugeraageranya n'ebitonde. Ekiraga nti omuntu tayagala Allah kwe kubeerawo ensonga bbiri. Allah agambye n'ekitonde kikoze ki? Kigambye. Bw'olabanga omuntu ng'akulembeza kya kitonde kitegeeza nti oyo ayagala bitonde okusingaani Allah tabaraka wa ta'ala. Bw'olaba omuntu ng'akulembeza kya kitonde ku kya nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, otegeera butegeezi nti oyo asinga kwagala bitonde okusingaani Allah n'omubaka we. Ebyokulabirako wano bingi. Tulina ennono zaffe ze tulina wano, abakulembeze baffe ab'ennono, ab'eddiini, ab'emawanga babeerako ne bebaagala ne beboogera. Nosanga kabaka alina byakoze eki, si kumuweebuula wabula nga twogera abantu be batambulirako. Ekibika byaffe bitugamba nti omuntu kyaba yeddira talya. Mathalan, omuntu waba yeddira bijanjaalo, ndowooza byo tebabyeddira. Ebijanjaalo tokkizibwa kulya ki? Bijanjaalo. Oba weddira butiko tokkizibwa kulya ki? Omuntu waba yeddira mbuzi, ndowooza nayo tebagyeddira. Tokkizibwa kulya ki? Omanyi Abaganda ebiwooma ennyo tebabikwatakwatako nnyo. Teryeddira nkoko. Wamuwulirako omusajja yeddira nkoko? Akati beddira nnyange. Kati omuntu ayinza okubeeraawo nga yeddira nkoko. Tugenda okugira bwe tuti ng'enkoko Allah agifuula halaali. Kati ne tujja tusomera abantu nti waabitegedde ente balina okugirya kubanga Allah agifuula ki? Aganda nze gye neddira. Waliwo ebiwuka biri awo biwooma nnyo babiyita nseenene. Enseenene agyeddira mu mateeka ga Buganda talina gikola ki? Talina girya. Akati wano we tugenda okulabira ayagala ennyo Allah n'ayagala ennyo obuwangwa, asukkulumya obuwangwa kwani? Kyajja mu Qur'an mu sababu nuzulu ya aya eri mu surati At-Tahrim esookera ddala nga Allah yagamba nabbi we yennyini Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nti ya ayyuha nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak, owange gwe nabbi Muhammad lwaki ofuula haramu Allah bye yafuula halaali gy'oli?
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أزواج نبي عليه نبتشار مبو mwalimu Aisha mubbo mwalimu Hafsa mubbo mwalimu omuzana gwe bayitanga Mariyatu al-Qibtiyya awe bali mu Kisri Nabi sallallahu alaihi wasallam yagendanga wa Mariya al-Qibtiyya Hafsa ne Aisha nga tekibasanyusa Hafsa Aisha bali bakyala bawuwe mu mateeka Mariya Qibtiyya muzana bamujeri wa Muqawqis Misiri ne bamuleta e Madina abeere muzana wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam era yazala Ibrahim alayhi salatu wassalam kati ekiseera kyatuuka omukyalo oyo ng'alina byakola mu byo yategeera omusajja olutuuka ng'ateekawo kabisi omusajja kanywa ng'omubisi gw'enjuki guwoomera nnyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era bwe yatuukangayo ng'anywa kabisi k'enjuki bano nabo Aisha ne Hafsa mu kifo ky'okuyiiya bba waabwe obulungi ate batandika muyiiya mu ngeri etali ki nnungi saba Allah basiime kubanga bamala ne bakola tawba ewa Allah yabaga nti in tatuuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma Aisha ne Hafsa ne beeteesa ne baga nti omubaka wanywa omubisi omukyala muzaana ffe tuli bakyala baana baboobwe naye Nabbi ayagala nnyo okukyamayo n'anywayo muki omubisi abakyala basobola okwekubaana ssebo akati bwe beekubaana ne bagamba ajja gy'oli mugani nina ekisususu kyempunyirwa kyali kisu kimera nga kinya bubi Aisha olwajja Nabbi olwajja gyali n'amugamba ekyo kyekimu n'amugamba nti mpulira ekisu Nabbi yali tayagala nnyo byakuwunyawunya agende wa Hafsa naye amugamba bye biki psychologically bakutokyalinga kiringanga kiswa gye banyumiriza omusajja yali atambula n'embuzi ye akati ava ku kyalo nga wano bayitawo Kasangalabi atambula abasajja ne beeteega wali awawa mu katawuni awaki ne bamugamba nti wa embwa ogitwalawo asitula mbuzi gyatwala n'agandi abaye mubadde ki eno ate embwa eno mbuzi n'atabafaako nnyo kati abaatuuka wali ku bbiri era ne wabeerawo abalala babiri yatandika okumugamba waayi wabitegedde ennaku zino kati olunda mbwa embwa ogitwalawo omusajja n'agamba oba byeboogera bye bituufu oba nze mutuufu kale n'atabiteekako nnyo maanyi abaatuuka ku 3 nga waliwo abalala bameka nemuga embwa nga ennaku zino otambula nazo embwa ogitwalawo yatandika okwerowoozaako muli nti oba oliawo kyakola kiki psychologically bamutokyalinga ne bwobeera gwe otandika okuwekuba mu bwongo noga banze ndi ku kikyamu era yamaliriza embuzi agikoze ki agitadde abasajja nga batwala embuzi kumbe bamuzanyidde ku ki kati Hafsa Aisha balaba omubaka wa Allah nyo omubisi gwaki agatuulira ekiwunyawunya nolina agakibuula ekiwunyawunya Rabbi n'alayira n'agati wallahi la ashrabuhu abadan sigenda kuddayo kunywa omubisi gwa njuki kiswa bajogera ekisukka ku kimu naye asahu aqwalu ahli al-ilm wa ahlu at-tafasir kyekigambo ekyasembayo mba ahlu at-tafasir Nabbi bwalayira bwatyo Allah n'amwolekeza ayezi ngati ya ayyuha nabiyyu owange gwe nabbi wa Allah lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak lwaki ofuula haramu Allah bye yafuula halali gy'oli tabtagi mardata azwajik olw'okwagala okusiimisa mukyala wo Aisha ne Hafsa wallahu ghafurur rahim naye Allah akusonyi Allah musaasiza akusaasidde Allah namubuulira baada dhalika kad farada Allahu lakum tahillata ayman Allah yakubuulira engeri ki gy'osobola okuva mu birayiro byo n'abeeranga nabbi waffe Muhammad
Allah muganye okufuula ebiri halali okubifuula ki wallahi haqqu tahrimu lillah afuula ekintu nti ekyo kiri haramu alyogu Allah wa haqqu tahlil nayina okutuga nti kino kiri halali ayina kubeera ani Allah oli ne bwaba avuddewa ng'afaanana atya nga kitonde nekituga nti ekiri haramu teriyo mukkiriza kkirizibwa kugamba nti kankirekewo era bw'okirekawo mu mbeera efaanana bwetyo oba ojeemedde Allah oba ojeemedde amateeka ga Allah ojeemera otya ekitonde era owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaddayo ku mubisi gw'enjuki kati abaganda bagamba nti olaba embwa egobowaki wekiwempe ng'enjala egiruma olaba owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yinza okubanga mathalu si nnungi naye olaba owekitiibwa Allah avunaana nabbi we khairu khalqi llahi kullihim olaba Allah avunaana nabbi we ku kufuula ensonga eri haramu eri halali n'agifuula haramu golowooza nze gwatavunaane fe babisaati wallahi tuli babisaati ku nabbi nnyo tetulina kye tuliwa Allah kakati omuntu atandika atya okuddira ebintu ebiri haramu ebiri halali n'abifuula ki lumu omusajja omu baali bamuyita Adiyu bun Hatim yali mukristo Adiyu yajja e Madina asanga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ali mu ddalasa ne basahaba ngavunula aya suratu at-tauba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min duni llah wal masih bin maryam bafuula bakabona baabwe al ahbaru tutegeezaamu abayivu jamu hibur bakakensa babafuula wa ruhbanahum n'abasosolodooti ne bafuula bakatonda ne balekawo Allah Adiyu yali mukristu yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti lasna na'buduhum ya rasulallah lasna na'buduhum ombaka wa Allah bakabona baffe gye tubadde mu bukristu yali azze kusiramuka yaga lasna na'buduhum tetubasinza nabbi yamwanukula n'ebigambo agati alaysu yuharrimuna ma ahalla Allahu fatuharrimunaha tebaddira ebintu Allah tabaraka wa taala biyafuula halali ne bifuula haramu nammwe ne bifuula haramu qala bala ya rasulallah alaysu yuhilluna ma harrama Allahu fatuhalliluna tebaddira ebintu Allah tabaraka wa taala biyafuula haramu ne bifuula halali nammwe ne bifuula halali ne bikola قال عدي بلى يا رسول الله قال تلك عبادتهم bwebatyo mubasinza kasita omuntu afuula ekintu ekiri haramu n'akifuula halali oba omusinzizza nabbi bwatyo bwe yalamula okusinziira ku aya Allah gye yayogera ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban bafuula bakabona baabwe wallahi ate abo badinkoni bayitawo tusaba Allah tabaraka wa taala abalungamye bayitawo batuuka n'okwenenya eri abo bafaaza baabwe najja naga nsonyiwa faaza omuntu ekitonde kyamanyi namuga nsonyiwa naye nze nsonyiwa subhanallah insan omuntu ogamba otya muntu munno nti nsonyiwa oba weesiga ki ateekeddwa esonyiwa amazambi ye Allah tabaraka wa taala aya za Qur'ani ne ahadithi ziziraga قال الله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ani ayinza okusonyiwa amazambi atali Allah taliyo kati ogenda muntu munno nti asobya kati nabbi yagamba Adi namugati alaysu yuharrimuna ma ahalla Allahu fatuharrimuna temulabanga abasajja abo baddira ebintu Allah bye yafuula haramu ne babifuula halali nammwe ne mubikola ki ne mubifuula haramu ne mubifuula halali
yaga nti bala ya rasula qala tilka ibadatuhum oba omusinziriza ddala omuntu kasitaafuula ekintu halal nga kiri haramu gwe naawe nokikkiririza kati ye issue eri wano mu bakama baffe yeri mu bakulembeze baffe ab'ennono baagala nnyo ebintu ebiri haramu tubeere nga tubitambulirako ng'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yabifuula ki yabifuula halal baddira ebintu nga biri halal ne babifuula haramu ebyokulabirako ne bafuula halal ani ayinza okutuwaayo naam okugamba nti towasa gwe mweddira omuziro gumu taban waliwo ababikola era nga byayingira ne mu bwongo bw'abantu nga ne bw'osanga ow'emmamba n'omusanga e Masaka gwobeerako asanga labi olabira ddala muli nga zambi ddene era oba onyoomye okumukola ki era ne wabeerawo ekyayingira mu bwongo ng'alabanga maama we alabanga mwannyina ekyo kyabulabe okubeera n'enzikiriza kuba kyanzikiriza omuntu kiyingira mu bwongo n'akikkiriza n'alyoka akitabaka enam wulira mbu omulongo tawasa mulongo yonna kirabika era tafumbirwa na ssaalongo abeera taata we la ilaha illallah la ilaha illallah era omuyambuuza naŋŋamba nti kaakati olwabalala tebaliiyo sekanamwe mukuliriza ebintu olwabalala tebaliiyo lwaki tafumbirwa abalala yeesiimidde essaalongo we ng'oddamu ki genda ofumbirwe essaalongo tusaba Allah awa abantu entegeera ennungi kubanga bino byantegeera Allah tabaraka wa taala yalambulula nga bwe twalaba omulundi ogwayita abantu abali halali gye tuli n'abali haramu hurrimat alaikum ummahatukum bamaama bamwe bali haramu tomuwasa basenga bamwe bali haramu maama omuto tomuwasa natulaga mwannyoko tomuwasa muwala wo tomuwasa muwala wa muganda wo tomuwasa muwala wa mwannyoko tomuwasa bamaama bamwe ababayonsezza tobawasa okugatta abooluganda awamu Allah n'atugaana naye bwe yali amaliriza nga amaze n'okuleeta abakyala abafumbo nti nabo tebawasibwa yagamba wa uhilla lakum ma waraa dhalikum wa uhilla lakum ma waraa dhalikum abali emabega waabo bonna Allah abatadde mugende muwasi okujjako nabbi yayongera kaaba yagaana okuwasa omwana ne maama w'omuto tokkizibwa kuwasa mukyala ate ne maama w'omuto n'omuwasirizaako n'obagatta lumu sooka otoono olyoka owase maama omuto oba omwana ne ssengaawe naha rasulullah ani nikahi lmara maa khalatiha nabbi yaziiza omuntu okuwasa omukyala n'amuwasirizaako maama omuto wa nikahu lmara n'okuwasa omukyala ma ammatiha ate nesenga n'omuwasa bonna n'obateeka mu ddya limu nabbi yagaana alaihi salatu wassalam laba bayaayi saidi emu babakozesa ate walala bakola ki kati ye nabbi waffe yagamba tekikkirizibwa tokkirizibwa kuwasa mwana ate nesenga n'omuleeta n'omugatta laala amateeka tegakkiriza ag'eddiini so baganda bange ab'ebitiibwa Allah aga nti wa mina nnasi man yattakhidhu min duni llahi andada mu bantu waliwo abateekawo ebintu nga babiteeka mu kifo kya Allah ne babifuula bakatonda yuhibbunahum nga babiwalaavu Allahu akbaru nga walabye abantu laavu ze bawa bakabaka baffe abo asobola n'okugenda natta ngatta ku lwakabaka n'agenda natta ku lw'omukulembeze n'agenda natta n'akola byakoze ku lw'ebyo kyekyo Allah kyaga nti yuhibbunahum batuuka ne ku extent eyagala abakulembeze abo ka hubbillah nga bwe baali agaddaani bannange okwagala Allah kigambo kikulu nnyo
okwagala Allah kigambo kikulu era omuntu byayina okuteekawo nga byamaanyi era nga tebimuvaako okukulembeza ennyo omulezi waffe Allah. Okwagala Allah tabaraka wa taala kikulu era kwolabira nga omuntu ayagala Allah butafaayo ku ebyo Allah byalagira na butabiwa maanyi. Okwagala Allah bikwatagana ne taqwa. Waman yu'azzimu sha'aira Allah, ebintu ebikulu mu ddiini buli woobiwanga enkizo n'obigulumiza n'obitwala nga bikulu, yagamba Allah nti fa innaha min taqwa alqulub. Okwo kwe tulabira nti gundi oyo alimu okutyani. Kitegeeza nti singa wajjawo ensonga y'eddiini ne wajjawo n'ebyedduniya, oli n'asukkulumya ebyedduniya ku byeddiini, omutima gwe guba teguliimu taqwa, abataliimu kutyani. Saba Allah atuwe okumutya, atugabirire okumutya mu mitima gyaffe. Qala Allahu ta'ala wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Abakkiriza abalongoofu ate bo laavu yaabwe nnene, akhlasu alhubba lillah, laavu yaabwe baagiwa Allah. Abasajja baaliwo mu nsi nga baagala Allah, nga baagala Allah. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yasanga sahaba bali muyita Khabbab ibn al-Alat nga akunganyiza omusenyu ku Kaaba gwafudde piro yebaseewo wakaaba amaziga. Java mugati ya Rasulallah, alasta Rasulullah, mbaka wa Allah, alasta Rasulallah, toli mbaka wani wa Allah, alasta Rasulallah, toli mbaka wa Allah, alaysa rabbuna haqqu, omulezi waffe Allah siwa mazima, alasna ala alhaqqi, siffe tuli ku mazima. Kyava mutunuza mu mbeera eriwo aga Abakuraishi batubonyabonya, buli ayingira obusiraamu gwe bakuba, gwe batikka amayinja. Sumayya battamutte, omukyala yasooka okufiirira eddiini. Namugati alasna ala alhaqqi ala tara ma nahnu fihi lyo, tolaba mbeera gye tulimu, lwaki tetugambira ku Allah atutaasa atujje mu mbeera eno? Nga abasajja Abakuraishi bafuuse ekizibu. Netunulya nabbi kyayogera, yaleeta example ng'etumala ffenna eri kafiya, ng'alaga obugumiikiriza abaatusookawo bwe baakola. Yaga nti lakad kaana arrajulu fi man kaana qabilakum, mwali temunnaba kujja mmwe, waaliwo omusajja nga munywevu ku ddiini ye, nga yuuta bihi, nga bamuleeta, wa yuhfaru lahu, ne bamusimira ekinnya, wa yudau fihi, ne bamuteeka mu kinnya, wa yuuta biminshari, ne baleeta omusumeeni. Omanyi kye bayita omusumeeni? Abaali basaze ku miti edda, simanyi oba kati bakyagisazisa emiti egyo eminene, naye waliwo obutonotono, oba babuyita ani obwo? Muzeeyi Musa kati yabumanyi, babuyita ani? Obwo buhandiso, okugitaligira egy'omukibira nduddo girabako, ne baakwatanga ogwo gw'omukibira obaako, fayudau fi mafraqi ra'sihi, ne bakateeka mu masekkati g'omutwe gw'omuntu, wayushaqqa nisfaini, nga bagenda basala mpola, banayo omusumeeni guluma, wayushaqqa nisfaini, ne bakwata omusajja oyo ne bamwawulamu ebitundu bimeka? Nakati walam yada bidhalika diinahu, ekyo netafuuka nsonga emulesaayo ddiini. Naye bitulesaawo eddiini olwaleero obuntuntu. Naga nti wange eddiini yaabo kyegamba nze nange ngivuddeko. Omubuka bamuleetera ensonga, tulina ensonga ze twagera otuukawo, abantu abamu babalina bye bakozesa Allah yamanyi. Bamubuuza nti musiraamu tya Allah? Naga sijja mutya. Kakati wotatya Allah, mbula okuba abazze abanyooma, sijja kumutya. Ogamba otya ntugenda kutya Allah tabaraka wa ta'ala olw'okuba olina amalala? Kati ng'alaba bano abazze okumugamba nti tya Allah bawansi ku ye. Obuntuntu obutulesaawo Allah butono. Abantu baali tutta obuvunaanyizibwa ne bategeera obunene bwa Allah.
ne bategeera amaanyi ga Allah. Allah yogera mu Qur'ani omwo essura bagita Buruji yaga nti inna batasha rabbika la shadid. Allah nga yatandise okukwata ku muntu oba ku kitonde enkwatako ya Allah nene. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Owekitiibwa Allah atandika ekitonde n'akisaanyawo n'akizaawo. Ate bw'omukwata obulungi Allah n'okola by'ayagala. Wa huwa al-ghafuru al-wadud. Musonyi Allah yaafu an kathir. Abantu twerabira nnyo gye twava, twerabira nnyo Allah. Abantu beerabira nnyo Allah. Kyova olaba ya'asuunahu jaharan. Misana tukunga tujeemera Allah. Wa yasturuhum, ate ye Allah n'atubikkirira. Al-abdu yansa wa rabbi laysa yansaahu. Abaddu beerabira nnyo Allah. Salam. Wekitiibwa Allah teyeerabira muddu. Al-abdu yansa wa rabbu la yansa al-abdu. Ate Allah teyeerabira muki. Kati wano Allah aganti walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Abakkiriza abalongoofu laavu yaabwe ennene baagiwaani Allah tabaraka wa ta'ala. Ashaddu hubban lillah. Bo laavu baagikwasa Allah. Kyava gamba Allah walau yara alladhina dhalamu. Walau yara alladhina dhalamu. Abashiriku we baliraba oba singa baali balaba kuno ku duniya obunene bw'ebyo bye bakola okukulembeza ebitonde kwani oba enkola ya kishiriku gye tubadde twogerako. Walau yara alladhina dhalamu idh yarawna al'adhab. Singa baali balaba endaba ey'omunda baalirabya ebibonerezo nga bibali kumpi. Baalirabya ebibonerezo nga biri kumpi. Waliwo ebintu ebimu omuntu ng'asobola okukyekanasa olw'okutenda kw'abantu oba abantu be yasangawo engeri gye baakwatamu ekintu ekyo. Mithaalu dhalika wano embizi. Omuntu okukusembereza embizi nga tuli basiraamu. Kubanga baakituyigiriza nti embizi ki ate nga wallahi mbi kubanga teri omusiraamu ne yenna ekibizi ne kisembera kumpi kumpi awo. Oba onkoze bubi nnyo sikyagala ekisolo ekyo. Hakati engeri gye twekanasaamu ebyo n'owekitiibwa Allah okumugattako bwe tutyo bwe twalikoze eki n'okusingawo kubanga kino kyekinene okusinga kiriwa. Ensonga lwaki Allah aga nti abantu babakubanga baali bamanyi abashiriku alladhina dhalamuhum almushrikun. Abagatta ku Allah oba baddira laavu gye baali wadde Allah ne bagiwa n'ebitonde biki ebirala. Idh yarawna al'adhab. Baalirabye ebibonezo kiyama Allah byagenda okubatuusaako shiriki gwe baakola. Kubanga ku kiyama ebibonezo bwe birisembera bagenda kulaba nti anna alquwwata lillahi jamia. Allah agenda kuddira obufuzi bw'abantu bonna bwe bayina amaanyi gonna gadde mu mikono gyani gya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yagabako obufuzi n'awaako abantu ku duniya kuno. Asobola okuwa pulezidenti wammwe n'abakulembera n'abafuga nga buli kyayagala kyakola ki. Asobola obuteeka mu mikono gya kabaka. Asaudi balina kabaka n'amuwaako byamuwadde nga buli kyayagala kyakola ki kyakola. Naye ku kiyama anna alquwwata lillahi jamia. Amaanyi gonna gagenda kubeera mu mikono gya Allah ng'awaayo. Abuuze limanil mulku lyawm. Ani mufuzi w'olwaleero? Obufuzi buli muwaani buli kwani? Abantu bonna bajja kuddamu ti lillahi alwahid alqahar. Tukakasizza Allah nti gwe mufuzi, obufuzi bwonna buli mu mikono gyo. Kati baganda bange ab'ebitiibwa abakkiriza Allah yabawa kye yabawa ekitali kya bulijjo, naye aboononefu babakuba bamanyi ebintu babirabira wano ra'y al-ayn, balaba mu ndaba ya bulijjo.
Kyova era Allah yabogerako nagati walladhina kafaru la ya'lamun, abakafu tebakola ki? Ya'lamuna dhahiran min alhayati ad-dunya, ya'lamuna dhahiran min alhayati ad-dunya. Suratu Rum. Bamanyi byeyolese mu bulamu bw'ensi. Wa hum anil akhirah, naye bikwatagana n'enkomerero bino betwogerako, hum ghafilun, balagajjavu. Tebagala nabbi gabamu okumugamba nti obimubuulira nti sitole zo zijje wano, Maseeka akuyita na Maseeka. Maseeka sitole zo zijje wano, onyonyola ebyeddiini. Hum anil akhirati hum ghafilun, balagajjavu, tayagala nabbi wulira. Naye byatayagala kuwulira bya mugaso nnyo wallahi. Byoyagala omutegeeza bigenda kumutaasa. Kyova olaba Allah, omusajja oli omuzibe gwe bayita Abdullah ibn Ummi al-Maktum, bwe yajja mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, mu maaso g'owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yamuga nti ya Muhammad allimni mimma allamaka rabbuk, njigiriza ebyo Allah bye yakuyigiriza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam tawalla anhu, olwokuba yalina emirimu gyakola egy'eddaawa, naye Allah yamujjukiza, yaga nti amma man jaaka yas'a, amma man jaaka wa huwa yakhsha fa anta anhu. Naye bali abakaafu be yamalirako obudde, yaga nti wama yudrika la'allahu aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. Ono azze gy'oli ngadduka, ayinza okwejjukanya nebyomugambye naye bali tebabifaako. Wama alayka alla yazzakka. Kiki kyona ogenda kufuna zambi kinga abasajja abo baganya okusiramuka? Kasita obagambye khalas. Kakati ensonga z'eddiini zigasa abantu obulamu obw'edduniya n'akhira. Allah bye byetuwa nti omuwalimu bw'aba atiisa abantu agasa edduniya n'akhira, naye abantu tebabifaako. Ate si kutandika leero, okuviira ddala nga Allah yakatuma omubaka asooka, baali bamuyitaani nkozi, omubaka eyasooka Nuhu alayhi salatu wassalam. Nuhu yagamba mu bigambo bye, Allah bituleetera mu Qur'an, yaga nti inni lakum nadhiru mubin an i'budu llaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirukum ila ajali musamma inna ajala allahi idha jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qawmi layla wa nahara. Ay Allah tabaraka wa ta'ala nkowodde abantu bange emisana naki, falam yazidhum du'ai illa firara. Ne buli wembakoola beeyongera kudduka buddusi. Nuhu n'agenda mu maaso ng'alipootinga naga nti wa inni kullama da'awtuhum, abantu bange buli wengenda gye bali mbakoowole, ja'alu asabi'ahum fi adhani. Agasajja gali goononefu. Omubaka wa Allah nga buli wajja gigali gakwata ennwe zaago ne gateeka mu matu, tegaagala muwulira. Wastaghshaw thiyabahum, bwe yagalemerangako ng'akwata n'ekkanzu ng'agiyisaamu eno ng'agibikka omutwe. Wa asarru wastakbaru istikbara, ne bagenda mu maaso okukola ebyo. Saba Allah tutaase takabbulu. Kati waliwo olwaleero abatasobola kukola ebyo, naye nga awulira ddala omugamba bigambo, yaga Maseeka vva wano, sitole zo zijje wano Maseeka, tambula okole ki, onviire. Naye nga tamanyi nti byagoba biri mu khairai dunya wal akhira. Allah yateekamu obulungi bw'edduniya naki n'akhira. Faddal.
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله حول ولا قوة Salamu alaikum. Akuchimya mzee. Tushasonza leo akutusa jantu alaikum. طيب قال الله تعالى ويجسب الله تبارك وتعالى يقام ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا abashiriku bali malo okulaba singa baali bamanyi baali labye era bwe baali labye baali tegedde nti anna alquwwata lillahi jamia nti amaanyi gonna gaani wa anna allaha shadidu al'adhab baali tegedde nti Allah tabaraka wa ta'ala ayina ebibonereza ebikambwe okumanya Allah ayina ebibonereza ebikambwe byeyakola byennyini awo juzi batomererawo omusajja awo emukono awo nga ku kolini batomererawo omusajja nga musirikale emmotoka nemulinya nafuuka chapati emmotoka kitonde kyani kya Allah tabaraka wa ta'ala ekitali kya bulijjo emmotoka endala era bagiraze yatomera omukyala nemukutulako omutwe ne gugenda eri nabino ne bisigala eno ebyo bitonde mu bitonde bya Allah newe ekisibwa Allah atonde ekitonde kye bayita omuliro omuntu ali bagusemberedde obusembere yashwira wujuh soka kujjako nnyama ya feesi yonna ekyokunywa kyokka okukitunulamu ekiri mu muliro buli nnyama eri mu feesi ekola ki kakati ebigambo Allah tabaraka wa taala byatuga tubirabira ne ku duniya kuno ku bya bulijjo omuliro gw'edduniya teriyo muntu asobola gandika kale kansobola oteekamu eddakiika 2 olugalo omuliro gw'edduniya kale sekendi 5 mzee nga bwagambye aga eddakiika 2 nyingi naye sekendi zimeka oba 10 obwekitiibwa Allah yawukana oba wayidde dda ogenda okuvaawo nga wootaddemu wazimbi kati omuntu yali badde asika ekifaananyi kyebyo ebiri ku duniya n'atunuulira obunene bwa Allah tabaraka wa ta'ala n'akola ebintu eby'omugaso akadde ke tulina ku duniya katono naye ke kaditamininga obulamu oluvannyuma lw'okukola ki okufa
Allah mbyayina shadidul azab. Kasembiyoni aya nedlaku قال الله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Waliwo ekiseera tabarra kitegeeza kwesamba, ay yatabarra'u alladhina tubi'u, abantu bonna abagoberera bebagoberera nga bashiriku, bagoberera ebitali Allah tabaraka wa ta'ala, babiwa obudde, abababuza okubajjako Allah babawa obuki, obudde bungi. Waliwo ekiseera we kigenda okutuuka nga babesamba. Tabarra alladhina tubi'u, waliwo ekiseera abantu bonna abagobererwa bagenda okwesamba abagoberezi baabwe. Kyategeeza tabarra alladhina tubi'u, abagobererwa bagenda kwesamba baki. So eyo aya kuba buli yenna yagobererwa mu bukyamu, buli yenna gwe bagoberera mu buki. Abantu bangi gye bali naye nga bagoberera mu buki. Tulina bannabbi ab'obulimba mu nsi nga bayitirivu, profeti gundi nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti teriyo nabbi luvannyuma lwe, ne Allah mu Qur'an yatugamba, naye nga balina abagoberezi nkuyanja. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala awulize abantu abo bategeeze. Ne baganda bange waliwo bannabbi ab'obulimba mu nsi eno. Mu Qur'ani suratul Ahzab Allah yagamba ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin. Muhammad tabeeranga ku taata w'omuntu omu mumwe gwatazaala, walakin rasulallah, ne Muhammad mbaka wani, wa khataman nabiyyin, ekyokubiri Muhammad yafundikidde obwannabbi. Amakulu teriyo nabbi agenda kujja luvannyuma lwe. Kati buli eyajja nga yeeyita nabbi abeera fake oluvannyuma lwa nabbi Muhammad. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li Ali, nabbi yagamba Ali namugamba, ala tarda an takuna bimathabati Haruna inda Musa alayhi salatu wassalam, owulira teweegomba kubeera mu kifo kya Haruna awali Musa, ghayra annahu la nabiyya ba'di, ekyenjawulo ekiriwo ku nze naawe teriyo nabbi agenda kujja luvannyuma lwange, teriyo nabbi agenda kujja luvannyuma lwange. Dalilu ala anna nubuwa khutima, bujulizo obulaga nti obwannabbi Allah yabukola ki, yabukomekkereza. Era yennajja n'abaganda oyo nabbi min addajjalina kadhabin, ali mu balimba abafere. Kati bannabbi abafere bangi mu nsi abajja nga beeyita baani, bannabbi, era nga balina n'abagoberezi bangi. Kati wano Allah aga nti ittabarra alladhina tubi'u, bagenda kwesamba abagobererwanga, bannabbi ab'obulimba, bapasita ab'obulimba abo beeyita bapasita. Oyo pasita omutuufu bonna Allah agamba nti bagenda kwesamba abagobereranga, endiga zaabwe bagenda zesamba. Ate kikoma kwabo bennyini ne bamaseeka ababbi abafere, waliwo bamaseeka nga baki, nga bafere, naye nga wallahi balina abagoberezi, nabo bagenda kwesamba bebagobereranga, ababagobereranga. Tabarraa yani yakununa baria, bagenda kubeera nga bali wala nabo, mugende eri amakulu nga takyalabawo na nsonga yonna. Buli alinaajja okumwekulukuutirizaako munaye gwe pasita waffe saagala wulira profeti gundi nga boogera amannya gaabwe. Profeti oneesambye nedda saagala biwulire. Tabarra alladhina tubi'u, bagenda beesamba muve wano mugende eri.
di wara'u al'adhab nga Allah amaze okusembeza jahannam. Allah ganti waji'a yawma idhin bi jahannam, jahannam bagenda mumuleeta buleesi nga nabbi bwe yagaa nti malayika zigenda mumusikira ku bigaali bamusembeze. Malayika ya Allah kyesika jahannam si wa bulijjo, malayika z'amaanyi. Arushi ya Allah n'obunene bwayo bamalayika 8 gwokka be bagenda okugyetikka. Allah ganti wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin 8 walmalaku ala arja'iha. Bamalayika ba Allah wayahmilu arsha rabbika bagenda kusitula arshi ya Allah fawqahum yawma idhin nga bagisitulidde waggulu ku lunaku lwa qiyama 8 bamalayika 8. naye arshi ya Allah yentebe y'obwanna mulondo bwa Allah. Kurusi yokka, kurusi Allah ganti wasa'a kursiyuhu samawati wal temanyi magulu 7 nansi bune, ate arshi temanyi kurusi mu bunene. Wallahu fawqa arshihi, namulo entebe y'obwakabaka bwa Allah yeyagagala nene nzibu si ya bulijjo. Naye abagenda okugisitula bamalayika 8 gokka. Ate bahafadhata nnaari abakuuma omuliro Allah yagamba ti alaiha 19 bali bamalayika 19. Bamalayika 19 bebakuuma ki omuliro. Waliwo omufere omu baali bamuyita Abu Jahali, taata w'abasiru oyo bamusomera aya eyo, yamugaa nti owategedde Muhammad yasomye ekiro mu Qur'an n'agamba nti malayika ezikuuma omuliro ziri 10 kati nagebaga nti 10 muzindekere, omwenda temugusobole nti mujja kugusobola, nze mwendekere mmeka 10. Allah namugamba nti wama ja'alna ashaba nnari illa malaika, byoyogera tobitegeera, tetwafuula bakuuma muliro okujjako baki. Wama ja'alna iddatahum, n'okufuula ennamba y'abamalayika nga bali 19 illa fitnatan lilladhina kafaru, okujjako kikeme eri abaki. Gwe malayika ekwata olujegere Allah luyaga nti luliko 70 dhiraa fasluku, lwe bagenda okusibisa omuntu ziraa emikono 7. Abamu bali baga nti lugenda kuyitira mu kamwa lufulumire emabega basibe omuntu akabadiya ng'ekitabo akikwatire nowa omugongo. 70 ziraa faslukuhu, Allah gani mumukwate musibe. Salam. Kigenda kubeera kigambo kinene nnyo. Kati abantu bano bwe baliraba ebibonereza ebyo nga Allah atandise okubiraga ku bannaabwe, tabarra alladhina tubi'u min alladhina ttabaru, bagenda kwesamba endiga zaabwe, bagenda kubeesamba. Wara'u al'adhab, Allah ganti wataqatta'at bihim al'asbab, nga n'obukwate pasita wange, seeka wange, gundi wange, akakwata akaliwo wakati w'omugoberezi bwonna buvuddewo, nga ne bwogerezwako okwogera kumuyite wa genda nvaako, nafsi ndi ku lwange. Allahu akbar. Kigenda kubeera kinene nnyo, okumanya kigenda kubeera kinene. Ne bannabbi ba Allah bangi tugenda kubatuukirira tubagambe batuwolereze wa Allah nga baga nafsi idhahabu ila gairi idhahabu ila fulan, nze ndi ku lwange ndeka gende wa gundi. Ebigambo bijja kumaliriza nga binyukidde wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayasjudu, ayina kuvunnama, wayahmidu llaha bimahamid, atendereze Allah n'ebimutenderezebwa lam yahmiduhu biha min qabl, tamutenderezangako nabyo. Walan
yahmidahu biha min ba'd, era nga tagenda kuddamu mutengererezaako nabyo. Fayaqulu Allah, agamba owekitiibwa Allah, ya Muhammad, ya Muhammad, owange gwe Muhammad, irfa' ra'sak, situla ki? Situla omutwe gwo. Washfa' tushaffa, wolereza Allah akkiriza. Wasal tu'ta, saba kyoyagala Allah akkiriza okuwa. Egyo bayita shafa'atul uzma, shafa'a ennene oba shafa'atul amma, shafa'a ebuna n'abakaafu n'abaki okubajja mu mbeera eyo Allah tutwala atubali. So baganda bange, ensonga zigenda kukutukawo nga abantu be bagoberera bonna bebeesamba bwesambi. Nvaako genda va wano, genda nange nina ebizibu byange, mbakubanga nalibadde nkutaasa nange nalibadde neetaasa, va wano, genda. Bwe bati abantu bagenda okubeera. Saba Allah tabaraka wa taala ow'ekisa ataasa embeera eyo, atufuule nga balongoofu ebbanga lyonna, tuleme kubeera mu bantu abagoberera abantu ababi. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Naam, ujjako nga waliwo alina kyagamba, neffe tukomyawo. Ono bamuwaka wa alaikum salam. Alaikum salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, ekibuuzo kyange kiri mu sunna omuntu okubanga atolera salamu omuntu ali ewala nabeera nti alaza bwati assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, n'atakola bwati oba natamukuwa bajjamu. Abuuza kiri mu sunna omuntu bw'aba atolera omuntu salaamu okulaza n'olugalo n'atagamba bwati jambo. Ekituufu kiri nti si sunna. Siki salaamu sigimanyiko ishaara mu mbeera efaanana bwetyo, tulinaako bujulizi, wabula ebigambo bimala, wabula bw'ogoberezaako si zambi, kubanga mu mbuuza yaffe ng'abantu aba bulijjo mulimu n'okulaza naki, naye si sunna. Sobola ginasaba ku sunna. Sunna tuginyweza na bujulizi. Barakallahu fi, jazakumullahu khair. Faddal. Assalamu alaikum warahmatullahi. Alaikum assalam warahmatullahi. Sika omusiramu wange yambuuzizza kuba yabadde asaala salatu duha, naye nga ye abadde amanyi nti basaala za nsuusu bala 5-7, naye kati yabadde asaddira 5. Kati yambuuzizza ne mugamba salatu duha teba ya nsuusu nga salatu layiri. Kakati oluvannyuma n'aŋŋamba katwemba nsaddira 5, nkole ntya? Nsituke nsaleyo laaka endala emu oba nziremu nsalira 2? Nimugamba nja kibuuza omuwali musikimanyi. Salatu duha nabbi yagituuma salatu al-awwabin, sala y'abantu abeeyunira ennyo ewaani ewa Allah, baddukira nnyo eri Allah. Hadithi yagamba salatu al-awwabin hina tarmudu al-fasila, essala y'abantu abaddukira eri Allah, salatu duha, singa eŋŋamiya yakava ku mabeere etandika okuwulira ebbugumu bwe budde bwayo, kitegeeza saawa nga mu kitundu 2-3 eri mu Bawarabu obudde oba otunuulidde ebbugumu liba litandise okukola ki? Okuvaayo mu budde bwa
as-sayf obutali wa shita akati yabagita salatul awabin salatu duha nabbi yalabako oba kyajjako mu bujulizi nga nabbi yayigirizako raka'a meka biri ngasobola okusaala ebbiri qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man salla al-fajra fi al-jama'a omuntu asala sala ya subhi mu jamaa thumma qa'ada yadhkuru llaha nasigalawo nga bwatenderezani hatta tatlu ash-shams okutuusa enjuba bwekola ki evaayo thumma salla rak'atayn oluvannyuma nasala raka mmeka kana lahu mithlu hajjatin wa umra afuna empeera nga eya hijja neki ne umra tamaman nga bijjuvu bawali bangi baga nti yo salatu duha abalala balabako nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'asala raka'a nnya ku fathu makka nga baguddewo makka abaga nti yasalako n'omukaaga ala kulli halin etuyinayo nti salatu duha esalibwa raka ez'ensobi nti oli asala emu oba ssatu lala singa omuntu aba akikoze nga yakikoze bw'aba akikoze nga tamanyi ofaano wekitiibwa Allah amusonyiwa kubanga aba takola ki tamanyi naye bw'atandika okusaala eziddako asaale nga zaki nga zenkanankana tasaala za nsobi wallahu ta'ala alam faddal Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi. Se ku lutalo lunaataasa obusiraamu lugenda kusibuka mu nsi eki? Faddal. Lutalo ki olugenda okutaasa obusiraamu lugenda kusibukawa? Nabbi yatulaga lugenda kubeerawo wakati w'abasiraamu n'abayudaaya. Lugenda kubeerawo yaga yuqatilu almuslimuuna alyahuuda. Abasiraamu bagenda kulwanyisa abaki abayudaaya kati gwotandika kunoonyereza abayudaaya gye bali n'abasiraamu agamba okutuusa abayudaaya bagenda okwekweka emabega w'ejjinja fayaqulu lhajar ejjinja ligambe ayuha almuslim musiraamu gwe hatha yahudiyu warai emabega wange wano waliyo omuyudaaya taali tuqatiluhu jangu omukole ki jangu omulwanyise musiraamu ajje alwanyise omuyudaaya bajja kwekweka okujjako omuti gumu ogugenda okubakweka waliwo omuti gw'abayudaaya nabbi yagwogerako mu hadithi gwokka gwe gujja obakweka tegujja bakola ki bawaayo naye buli kintu kye bali yekwekangamu nga Allah akyatuza muyudaaya wuuyo wuuno wano jangu wuuno wano era banga nti abayudaaya baatandika enteekateeka y'okusimba emiti egyo buliwa wabo babisoma babiwulira so kirabika nga olutalo olwo lujja kubeera mu Falasitini saba Allah akkirize barakallahu fi naam uli Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi. Seka wetuba tuvudde ku mavivi abamu bakola bati ne bakwata wa abamu ne bata emikono kati ku byonna kiriwo ekituufu emikono tugiteekawo nga tuvudde ku mavivi kyabuuza alaba abamu bagivunga ne bagisiba n'alaba abalala nga bagitabuti bwe bati emikono tugiteeka nga tuvudde ku mavivi kawulo yasinga okuyitamu tugisiba wankubadde nga kuliko ebigambo bimeka ate nga byonna era abawali bwe baali bawa obujulizi bwabwe bagamba nti al ahadith allati waradat fi aina nadau alyad bada arruku'
ahadithi ezayogera wowe tuteeka emikono oluvannyuma lwa ruku asahihu minha ghairu sarih entuufu mu zo teziri kiriya wa asarihu minha ghairu sahih ate ziri kiriya si ntuufu kyekizibu ekiri ku era ensonga lwaki olabanga abantu abamu emikono egimu bagireka bwe bati. Sheikh waffe Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah musiime yalaba n'obwa bida eyatandikibwawo aba ahlul Hijaz abantu be Saudi ey'okuteeka emikono wa ye bwalaba bida ibtadaaha ahlul Hijaz bida bagitandikawo abantu be Saudiya naye si kituufu si bida kubanga ahadithi ezajja ezisooka ziraga nti oluvannyuma nabbi we yava ku maviivi yaddawo n'ayimirira okutuusa buli kiyungo bwe kyaddayo mu kiki ozolaba hadithi ntuufu naye teri kiriya abamu bagamba okuddayo ku biyungo byazo nga bwe twatandikidde okukola ki era ye Albani yameggera naga nno ebiyungo omuntu aba yabitandisa atya buli kimu kiba kizzeeyo mu kifo kyakyo oba ekigambo kiraba. Hadithi endala gye beekwasa naddala baga nti tulina gifunya ya hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam nayo ntuufu yaga nti nahnu maashara al anbiya fe tuli ekibinja ky'abannabbi umirna an nadaa mayaminana ala mayasirina inda alqiyam buli we tuba tuyimiridde ekyo kikyasinga okumegga kiri buli we tuba tuyimiridde ffe bannabbi Allah buli we tuyimirira mu sola twalagirwa ani alagira okuteeka ddyo waffe ku ki kkono so yadde hadithi teri kiriya kubanga yono abamu bagamba nti kiyamu baali bategeezaamu kiyamu ekola ki esuuka naye nayo tugamba nti kiyamu esuuka gye baali bategeeza kuyimirira okusooka baali bategeezaamu buli kuyimirira ki era Sheikh Ibn Uthaymin Allah musiime ne Ibn Baz alayhima rahmatullah bo banywerera ddala nga baga nti bwe tubeera mu kuyimirira kwonna kubeere kwa luvannyuma lwa ruku oba luvannyuma oba tetunaba kutuuka ku ruku tuteeka ddyo kuki ku kkono. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naam. Ekibuzo kyange kiri nti okusaalira omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumusaalira buli luvannyuma lwa kubira ng'ayogeddwako oba ogumu tugusooka okutumalira? Nabbi tumusaalira luvannyuma lwa kwogerwako oba kiseera kyonna kye tuba twagadde? La, omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bamusaalira buli kiseera kyonna hadithi weringa ntuufu nga nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba tumusaalire nga ne Allah yakita ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima bange mu abakkiriza musaalire nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallimu alayhi taslima tolere ne salam assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh musalirenga era yesunna omuntu okutuulako wotudde noga nti allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad oba omuntu okubeera nga aina watudde nagati allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Nsalira
wa afdalu salati ala nabi salatu ibrahimi ensalira nyingi naye okusalira nabbi okukyasinza okubeera okulungi ye muntu okusalira ensalira eya ibrahim gyetusalira mu sola era bino ebifo omuntu ayitirize ennyo era abinywezi mu kusalira nabbi muhammad sokera ddala olunaku lw'ejjuma sallu alayya fi kulli yawmi ljumuati wa lailatiha munsalire nnyo ku buli lunaku lwa jjuma n'ekiro kyalo watu nabbi bwe yagamba muhammad munsalire nnyo ekyokubiri mu dduwa ng'oli ayina edduwa gy'asaba yitiriza okusaliramu ki قال الصحابة يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك يا رسول الله فكم عجل عليك من الصلاة مبكى الصحابة يا مقامة أو كما قال الصحابة mpitiriza nnyo kusalira amakulu mu dduwa zange zensaba nkusalire kyenkana kinga nsaba edduwa qala ma shita nabbi yamugamba nsaliranga bw'oba osobodde qala thuluth kusalira ekimu kyakusatu amakulu edduwa njiwe ekimu kyakusatu n'ebisigadde njiwe ebisigadde kimu kyakusatu kyemba nkusalira qala fahuwa khair okunsalira kimu kyakusatu kirungi ne fa inzitta fahuwa khair bw'oyongerako kyekisinga obuki sahaba yagenda ayongeza naga nti anisf arubu anisf kimu kyakuna nagamba nkusalira hafu paka bwe yatuuka ku thuluthaini thuluthaini kusalira bibiri byakumeka qala fahuwa khair nabbi yamugaa kirungi fa inzitta bw'oyongerako kyekisinga obulungi qala idhan aj'alu salata kullahu salata alayka ya rasul kullaha salata alayka ya rasul ngenda kubeera nga obudde bwonna mu dduwa yange nsinga kusalira nabbi wa nabbi naga nti idhan yugfaru dhambuk yoga bwonakikola allah ajja kukusonyiwa amazambi wayukudha dainuka wayukfa hammuka allah agenda kukumalira bingi ebikuluma allah ajja bikugirawo n'amabanja allah ajja kukuddiramu au kama qala alayhi salatu wassalam riwaya yajja mu mbeera efaanana bwetyo so omuntu bw'abeerako n'edduwa gy'asaba ayitirize mu ye okusalira nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam bamu balowooza okusalira nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam tusalira mu mawulidi la si kituufu waliwo abakiina era ng'omuntu bw'aba tagenda yeeyo agatasalirani nabbi talina we yakiwandiikira yadde kitugamba nti ayagala okunsalira asooka agendewa sikiwuliranga kyemmanyi nga kituufu otuula n'okutuulawo wootudde nosalira nabbi muhammadi wallahi omuntu asobola okutuula ewaka ewuwe n'atandika okusalira nabbi muhammadi ate n'afuna empeera z'okusalirani kyajja mu hadithi nga nabbi waffe agamba nti man salla alayya salatan wahida sallallahu alayhi biha ashar ansalira omulundi gumu allah amuwa empeera oba amussaako okusaasira kwe mirundi 10 kati gwe gyokoma okusalira nabbi gwe gyokoma okufunamu gwe saala mingi allah yakusseeko okusaasira kwe akusseeko okusiima kwe owekitiibwa allah tabaraka wataala so akthiru min assalati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muyitirize nnyo okusalira nabbi muhammad alaihi salatu wassalam kuba buli bwe tumusalira ffe tukola ki ffe tufunamu osalira gyokoma osalira n'okufunamu era mu birala ng'ayogeddwako nabbi waffe muhammad ekiseera kyakusalira nabbi muhammad nabwe kityo mu sola tusalira nabbi waffe muhammad alaihi salatu wassalam era abantu allah tabaraka wataala buli basalira nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam naddala oluvannyuma lw'okwaziina wekitiibwa allah tabaraka wataala nabbi yagamba nti hullat lahu shafaa nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam shafaa yo bwokuwolereza kwe kuba kumaze okubeera nga kukukkako
omuntu wamala okwaziina noga nti allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidul majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidul majid allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasila والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته نبي يقام صلى الله عليه وسلم وشكرا الله أبا مزي وكبان أجينا كوا شفاعة يومبك محمد صلى الله عليه وسلم صوت كلازة مبول فني ملوك وازينا سايرة كنا بيوفي محمد صلى الله عليه وسلم ecyo kubiri temufaayo ku bigambo by'aboogezi naddala abantu abalowooza nti obusiraamu bwakwogera buki ffe tumanyi nti obusiraamu bwabikolwa ebyokwogera allah ebitugamba naye obusiraamu gane nze njagala nabbi ayagala nabbi ayina kubanga amugoberera kyekyo allah kyetukola ki qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah bagambe nti bwe mubanga ddala mwagala allah mungoberere nze muhammadi allah ajja kubaagala kati buli ayagala allah okumwagala goberera nabbi muhammadi ye mi'yaaru yokka ye minzaani oba toyagala allah kwagala gweva ku nabbi muhammadi gaano mugobere nga allah akujjako laavu ye qul in kuntum tuhibbuna allah bwe mubanga mwagala allah fattabi'uni mukole ki wallahi nabbi muhammadi naye tumwagala kuba allah yatugamba okumwagala era allah bakutugamba nti nabbi temumwagala tetwali mwagadde naye tumwagala lwakuba allah yakola ki allah yeyamutugamba kati nekibeera nga kyatteeka buli musiraamu okwagala nabbi muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam era bwogaana okumwagala kyabulabe naye kennyini mu hadithi yagamba la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wannasi ajmain tasobola kubeera mukkiriza wannamaddala okutuusa nga nze nsinga okuba omwagalwa gyali okusinga abaana be okusinga abazadde be n'abantu bonna umaru yajjewo mumaka sallallahu alaihi wasallam gati ya rasulallah wallahi la anta ahabbu ilayya min waladi wa walidi wannasi ajmain illa nafsi ebyo byonna byogeddeko nabbi oli mwagalwa gye nti okusinga abaana bange bazadde bange n'abantu bonna naye omwoyo gwange nabbi namugamba nti ya umar hatta akuna ahabba ilayka hatta min nafsika okutuusa nga ndi mwagalwa gy'oli n'omwoyo gwo namugamba nti al'ana ya rasulallah la anta ahabbu ilayya hatta min nafsi ombaka wa allah oli mwagalwa gye ndi okusinga n'omwoyo gwange qala alayhi salatu wassalam al'ana ya umar rabbi namugamba nti kati umar omaze okufuuka omukkiriza owannamaddala aw kama qala alayhi salatu wassalam ekibeera ki ekibeera nga nabbi muhammad tulina omumusoosowaza mu laavu naye laavu yaffe gyali eri kuki ittiba kumukola ki si kajanja abantu ge bakola guluwu ko abantu batambuza guluwu n'otya n'okutya abo tebaagala nabbi muhammad gwe gwopima nabbi we bamwagala ffe allah yatupimira si bantu allah yatuga nti nabbi mwagale mwe muti ati abantu ababaagala twagale nabbi nga bo we bakola ki we bategeera enkola nno tetujja kugigoberera barakallahu fikum jazakumullah khair seeka awo wennyini kukusaalira omubaka nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam tugeze nga tubadde nti nga tuli mu kusoma ng'oli mu kumwogerako ng'omuddingana erinnya lye buli wempuye erinnya lye nga musaalira buli automatically abooluganda nabbi sallallahu alaihi wasallam buli woowulira nga bamwogeddeko baba bamuddinganye emirundi emeka musaalire kyekyo allah kye yatugamba
ulimi lwa nabbi waffe Muhammad ragima anfi murii man dhukirtu indahu walam yusalli alayhi, akolimirwe ku extent ey'okuzikirira yenna singa njogerwako waali teyatubuulira na mirundi oba emeka kasita ayogerwako nabbi Muhammad walam yusalli alayhi, n'atanjogerako n'atansaalira, kitegeeza nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam lwayogerwako wegendereze nnyo mukole ki omusaalire. Ate ekyo kyekitegeeza okubeera ennyo okumpi ne nabbi waffe Muhammad alaihi salatu wassalam, kuyitiriza mukola ki kumusaalira nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fi sekanya emisembe ebirala bibiri omusajja buuza kukya nga mpangala n'omuddu ng'embeera ze yalaga nti musiraamu era agamba musiraamu naye nga azanyira mu swala sala bwayagadde, ate n'oluusi awakanya oba agamu ku mateeka g'obusiraamu, muggyeko salaamu muyise ntya? omuntu bw'abanga awangaala mu mbeera efaanana bwetyo, emirimu gyo giba girabisa ejyaddaawa, emirimu gye ejyaddaawa giba gikoze eki girabise amakulu. Ate Allah naawe kyeyagamba okukola otandikiraawo n'omuza ebbali n'otandika omukoola, sola tebagizanyiramu naye nkyakomawo n'azanya muzzerera ebbali muga nti sola tebagikola ki agizanyiramu. Toli mwana muto, abaana abato be basobola okugaa nti kazanyire mu sola, omusajja omukulu n'ozanyira mu sola la. So emirimu gye ejyaddaawa gikoze eki girabise okusomesa abantu obufaanana bwe bityo. Wallahu ta'ala alam. Faddal. Assalamu alaikum warahmatullahi. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, waliwo omwami naam badde awangaalira Jinja eyo Bugembe, abadde pasita naye nga eri ewaabwe mu kyalo gye bamuzaala musiraamu, kati ene Bugembe nga pasita alina n'ekyaki ewa Bugembe. Kati omwami oyo yafudde, bano bapasita abagoberezi be ne bagenda bakole ki bamuziike. Eri gye bamututte ewaabwe nga ne imaamu ku kyalo alaga nti omwami ono musiraamu yazimbayo n'omuzikiti, era nga yagamba mukyala we nti nze ndi musiraamu naye wano eno gye mpangaalira neeyiiya. N'omukyala amanyi nti muki musiraamu naye nga ayina kyaki. Kaakati omwami oyo alamulwa atya? Aferera mu bukafiiri, addira obukafiiri n'akolerayo buki. Omusiraamu taferera mu bukaafu. Lwaki? Olw'ensonga nti eri nzikiriza baganda bange, eri ki kuliko ebitonde bingi ebigenda okubula. Ogenda kugamba otya Allah n'abantu ababulanga eno gweobasumba obasumbira ku bukaafu, ng'eri ate ogamba oli musiraamu. Ekikolwa ekyokubiri kya bunnanfuusi, nifaaku kitegeeza idhaaru lislaami wa ibtaanu alkufr. Waliwo gyakweka obukaafu kyokka ene waabwe alaga buki kuba gye bamumanyi. So tuyinza obutamulamulako hukumu ne tugamba nti tujja mulamulako obukaafu. Allah yamanyi ku nsonga ye, naye kyekikola obusiraamu bukivumirira nnyo, oluvumirira oluki olunene. Agenda kugamba ati abantu babuzizza ng'abalaga kirala eri alaga kirala. Ye ow'ekitiibwa omunene Allah agenda munnyonnyola ki? Byonna biri awo, Allah agenda mugamba ki? So muganda waffe oyo kyakola, ffe kungulu ffe tulaba nga abamukaafu, naye Allah yamanya hukumu ye. Allah yamanyi ki hukumu ye, kubanga kyolaga abantu ffe kyetukola ki kyetukulamulirako. Wallahu ta'ala alam. Sheikhe, tusaba tulambululira ku kigambo ekigamba nti yali sunna ya mubaka alayhi salatu wassalamu okudduka ennyo
ekyebagalwa era singa omuntu aba akikoze n'akwata akapikipiki n'akavuga 180 naga nti ndi ku sunna, omuntu oyo shekhe mugambo kigambo ki ani erese sunna eyo ayinza okuba alina obujulizi nti omuntu bwakwata ekyebagalo emmotoka n'agisimbula speed abeera ku sunna. wabula kyemmanyi nti nabbi yavuganga ebyebagalwa amma speed. Ekyokubiri mu kudduka yateekangawo omusaabaka, nakyo tukimanyi. Oluusi yagambanga basahaba nga balina olugendo gye balaga n'abaga nti taqaddamu qalila, mugendeeko mu maaso eyo paka baatuukanga eyo, ye n'asigala eno ne mukyala we fatasaabaka ne basindanamuku kuki misinde. Eyo nayo tugimanyi nti sunna. Amma speedi nange neetaaga okufuna ku irimu eyo inshallah ya speedi. Barakallahu fi Sheikh, kibuuzo kyange kyembuuza nti mu busiraamu tulina nabbi gwe bayita Daniel mu busiraamu. Busiraamu tulina nabbi gwe bayita Daniyaaru, bamuyita Daniyaaru ye gyali Daniyaaru ali mu suratul Baqara. Oekitiibwa Allah tabaraka wa taala yamwogerako, alam tara ila alladhina ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا. olaba ogubinja gw'Abayisirayiri ogwagamba nabbi waabwe Daniyar, yoyo gwe baali boogirako, baali bamuyita Daniyaaru. إذ قالوا لنبي لهم, tugenda mutuukako inshallah. Bagamba nabbi waabwe بعث لنا ملكا, abaali tebalwana bannabbi, tufunire kabaka nuqatil fi sabilillah, tulwane mu kkubo lyani. Qala hal asaytum in kutiba alaykum alqitalu alla tuqatilu. Olaba Allah bwana abawanjikako okulwana mu kkubo lya Allah ne mugaana okulwana. Qalu wama lana alla nuqatila fi sabilillah, tuyinza tutya okugaana okulwana mu kkubo lyani? وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. nga abasajja bano Jalut nejjeeri baatufulumya mu nsi yaffe, ebifo byaffe twagala omuntu atukolamu omulimu tukole tiizi tugere tulwane mu kkubo lya Allah. Nabbi sallallahu alaihi wasallam, nabbi waabwe alayhi salatu wassalam yagamba inna allaha kad ba'atha lakum taluta malika, Allah batumidde Talutu nga yemuki. Kati oyo nabbi yabagambye baali bamuyita nabiyullahi Daniyar, nabbi wa Allah ni. Barakallahu fi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sheikh, nsaba kuntangazaamu ku takbira gye tuleeta nga tutwadde salaamu mu swala ng'eggwako. Omuntu akkirizibwa okuleeta takbiira nga amaze okutoola salaamu oluvannyuma lw'essala. Naam, hadithi weeri mu sahihi Muslim. Yagamba Abdullahi bun Abbas, Allah musiime, kunna naarifu insirafi rasulillah sallallahu alaihi wasallam min salatihi, twalaba okukyuka kwa nabbi sallallahu, twategeera okuva kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam mu ssolayi bitakbiiri n'ekigambo Allahu akbar. Waliwo abaali bakitamu emabegaawo, naye hadithi yali kiriya nnyo, bo baategeera nabbi avudde mu ssola na takbiira. Hatta n'abawalimu abakivuunula naddala betwesiga, nawulyako ebigambo bya Ibn Uthaymin, Allah musiime, yaga nti imma kama yaqulu ba'du ikhwanina fi ba'di albuldan, nga bwe bagamba baganda baffe amakulu, waliwo abamu abatakitwala nga sunna. Yagamba nti ekyo ekigambo kitegeeza nga abamu bwe bawogera baganda baffe mu nsi ezimu, ba'da salam mubashara, oluvannyuma lwaki salaamu alaikum wa rahmatullah, salaamu alaikum wa rahmatullah, naga nti Allahu akbar. Au oba nga kye baali bategeezaamu yaleeta emizivunula meka, ye bantu okubeera nga bagamba
subhanallah lutola salam assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah laga subhanallah alhamdulillah ekigambo allahu akbar nakyogera nnyo paka basahaba bebakolaki bebawulira yenzivunula meka so zonna tusobola ozikozesa era teriyo gye yatamwa nti eno mbi so wetaddangaawo nabuzaabuza abantu mbu si gye baali bategeeza eyo baali bategeeza ki gitubuulire nga nabbi agigamba fe kyajja mu hadith olwamalanga nabbi okutoola salaamu bamuwuliriranga ku takbiira assalaamu alaikum warahmatullah assalaamu alaikum warahmatullah allahu akbar fe kyetumanyi akati bwatandika otubuzaabuza kubanga ekigambo kiri kiriya muki hadithi barakallah fi Sheikh mbadde nsaba mbuuzayo ekibuuzo ekyokubiri. Naam. Sheikh singa omuddu yeegayaza mu kuleeta adhikaari naam n'atazaatula na lulimi naye nga mu kifuba oba ku mutima azireeta omuddu oyo afuna empeera. Adhikaari bazoogera tebazireetera mu mutima zoogerwa muki bazoogera bwogezi era nabbi bamulabanga tazoogerera mu mutima bamulaba azoogera naki ensonga lwaki basahaba bazimuyigako simanyi nti waliwo obujulizi nga nabbi sallallahu alaihi wasallam adhikaari yazireeteranga muki ate nga Allah yatugamba koppa kwani nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era byonna bye banaleetinga twamuwuliranga agamba la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yagambanga nti allahumma anta assalam wa minka assalam ebigambo by'abasahaba baamulaba ye kennyini ng'abikola ki abyogera so khayra alhadi huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala alam obulungamu obusinga obulungi tutwala bwa nabbi Muhammad naye bwe tuzuulayo obujulizi nga yazireeteranga mu mutima muli teri kyakukola naffe nga tuzikola ki tulina kugoberera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye nga nze bwe nninawo yazireetanga ng'ayogera ki yogere fadlan. Assalamu alaikum warahmatullahi alaikum salam. Singa nzija nensanga nga swala etandise nga ya lwatu kijja okusooka okusoma edduwa neggulawo esswala oba ntandikirawo okuwuliriza Quran. Ekirala bwe tuba tusaala wano owulira oluusi munno gw'oliraanye kati waliwo gw'owulira nga imaamu asoma oba alifatiha nga naye asoma bwaba eddaka agimanyi nayo n'agisoma ekyo nakyo kituufu okukikola. Barakallahu fi. Singa nsanga imaamu nga yamaze dda okuyingira mu al-fatiha bwe ntola takbiira nzireyo eri ku du'aul istiftahiya oba ntandikiraawo ku al-fatiha kumuwuliriza ekiri mu sunna kuwuliriza imaamu so si kuddayo eriwa kuddayo ku du'aul istiftahiya olw'ekigambo kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi imaamu yateekebwawo kukola ki idha kabbara fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbira wagante allahu akbar mwenna mugante allahu akbar wala tukabbiru hatta yukabbira tokkizi wagante allahu akbar okujjako nga imaamu amaze gamba ki wa idha qaraa fansitu imaamu atandika okusoma mwenna musirike kati gwe omusanze n'okusoma akola ki oluga nti allahu akbar kola ki sirika ekyokubiri kibadde ki waliwo gweoyinza okuwulira nga kyasoma naye akisoma wano okusomera emabega wa imaamu n'omusanga nga imaamu asoma nga waliwo abamabega bwasoma alhamdulillahi rabbil alamin nanone emabega alhamdulillahi rabbil alamin nga amugenderako la esi sunna mukhalafatu sunna wabula kusoma al-fatiha emabega wa imaamu ekyo kyo kiriko aqwal eziwerawerako qawulu esookera ddala
bangi mbawali mbagamba nti tosoma kintu kyonna mabega wa imaamu okujjako al-Fatiha. Okujjako al-Fatiha tugisoma ddi olinda imaamu n'amalayo bubi bagamba. Imaamu wamalayo ng'okola ki? Ng'osoma eyo qawulu eyokubiri owa imaamu tetusomerayo kiki? Kigambo kyonna kebeera al-Fatiha oba ki singa imaamu atandika okukola ki? Naye imaamu waba asirise ku ntandikwa y'essola gwesomerawo du'aul istiftahiya, bw'atandika okusoma sirika, okusoma kwa imaamu kukumalira. Qawulu eyokusatu mu ssola ez'olwatu tetusomeramu, ez'ekyama tukola ki? Tusomeramu. Ez'ekyama tusomeramu. Obujulizi we buli omu bwe yeesembesa. Obujulizi obusooka baga nti nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala mu bye yamussaako mu ahadithi ze yayogera yaga nti la salata illa bifatihati lkitabi, essola tetuuka okujjako ng'omuntu asomye eki? Al-Fatiha. Ensonga lwaki bagamba nti emabega wa imaamu tosomerayo kintu kyonna naye somerayo ki? Al-Fatiha. Obujulizi obwokubiri bwe beesembesa baga nti al-Fatiha rukunun min arkani s-sala. Al-Fatiha mpaji mu mpaji zaki? Kati togisomye sola ye n'atuuka etya? Ekitegeeza nti omuntu kale byonna bireke naye asome ki? Qawulu eyokubiri ebigambo ebigiriko biwerako. Ekisookera ddala baga nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wa idha qaraa fansitu, imaamu bw'asirika bw'asoma mwenna mukole eki? Ate babuuza agisoma ddi? Ng'ate imaamu bw'aba asoma ffe tulina sirika. Obujulizi obwokubiri bwe beesembesa hadithi newankubadde ng'erimu obunafu. Okusoma kwa imaamu kumalira baani? Bama'mumin. Amakulu kutumalira. Naye baagattagatta baaga nti hadithi esobola okukola amakulu gaayo ku bigambo bya nabbi ebyavaayo. Obujulizi obwokusatu beesembesa aya fa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qur'ani bwe beesomebwa mwenna musirike, teri akkirizibwa. Obeera mu ssola oba wabweru wa ssola, Qur'ani kasita ogiwulira ng'esomebwa gwe sirika. Allah kyekyo kye yatugamba. Era bagamba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma lw'okusoma al-Fatiha teyawummulangawo okujjako kaseera ka tanaffusi kakusirizaamu olw'ekigambo kino ekiga nti wala ddaalin, okubeera ng'olina byosika biki? Aga tewali bwetaavu bwa muntu kubeera ng'asomeraawo kubanga nabbi yali akola ki? Sirizaawo okusooka n'atandika essuula ey'okubiri. Kati essuula ey'okubiri ate Allah yatugaana okusomerawo. Kati tusomerawa? Bwe batyo baabuuza. Ne kibeera nga omuntu bw'abanga tasomedde mabega wa imaamu, ekigambo kikyolekedde okubeera nga kikyasinza okubeera ekituufu mu sswala ez'olwatu zokka. Amma esswala ez'ekyama omuntu akkirizibwa okusoma emabega waani? Tosirika mu z'ekyama. Ez'ekyama teeka olina kukola ki? Kusoma. Amma ez'olwatu osobola okukola ki? Osobola okusirika. Wallahu ta'ala a'lam. Tukomaawo ndowooza. هذا وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا.